All right, my name is the one, the king himself. Thank you so much for subscribing. I am KingSmith, king of the gossip, king of poko poko, king of lugambo, king of mawulire. Ngatite tuwayiriza mawulire gaffe getukwatike tuvayo okukola tusinziira mu studios zaffe, beautiful studios. Te wowe yagadde okuba otutuukako, just go hit up my inbox ku Facebook, like my page KingSmith, ojja kuwulirako ku Twitter ndiko nga at Celeb Jazz oba at one KingSmith. Mungoberere ku TikTok tujja kwa tukwenda maaso nga tukolaki tweraba. Kale eyo nga tuvuddeyo speed ya waggulu nnyo. Omukulu Jembo ono abadde nnyo mu nsonga z'abayimbi era gulo gabadde mazaalibwa ge era nga y'omu kwabo abali mu kibiina kya PAM ekikulira bamanagers mu Uganda yonna wa manager b'abayimbi mu Uganda yonna yavuddeyo n'ayogerako ku nsonga ezaali eggulu kubanga muli alimu nga Secretary General mu kibiina ky'aba SuperStars Association. Simanyi how wabeera superstar ne mutabani wa Gerald Kiwewa ono olunaku lw'eggulo munnange yavuddeyo n'abotula ebimu ku ebyo ebyama ebyaliwo wakati wa SuperStar ne Wuma. Ontegedde nnyo era yagambye muno Wuma ne SuperStar kati abantu bibadde balowooza muno bakyayawukanye nnyo. Bano babiri bafuuse ekintu kimu era nga they are going to be working towards the common goal of making the music industry move forward. Nga Minister Kasolo weyavayo n'agamba the economy of Uganda is now the music industry of Uganda or the creative industry is going to be ng'ensonga mbere. Jembo ono mutabani wa Gerald Kiwewa yenyigidde nnyo mu nsonga z'abayimbi era ng'abaddewo ng'ali ku music industry for a very long time. After okutunyumiza ebintu bino twamugambye will Cindy sit on the same table with Jose Chameleon. N'agamba ekyo kyaweddeda. Cindy sits on the same table with Jose Chameleon under the umbrella emanyiddwa nga Uganda National Cultural Center UNCC. Era banonna nga babeera mu federation ewandiisa associations zonna. Then these different associations they come and converge under this federation. So katugendeke omukulu Jemba ngayogera ku bintu bino these nitty-gritties of the industry bwe tugenda okuba nga tukomawo tugenda kuba ndowooza oba tubasibula n'olwezi. Kale katuwasibulire wano amawulire agasigadde tujja kuba tubagaite olunaku olw'enkya tewali ggulire no news that is old news. Tomorrow we'll be bringing you more news from different parts of the country. My name is the one, the king himself. We love you so much. Don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to follow us, and don't forget to holla at King Montage Studios that are found at Nankulabye traffic lights. The building is called Prime Tower. Enter up the building, go up to level 3, and the studio is at room D04. Go there and they will be able to give you Pezeze emyaka 29 nga ndi mulamu. Mpezeze emyaka 29. Ekisinzo nga mpeze emyaka 29 ekisinzo okunyumira nti okuva lwe natandika okukola nga maze senior 6 ndi mu music industry. Sikolangako mulimu gonna gufuluma industry ya music. Era baganda bange ba manager ba PAM guno gwe mulundi gwange ogusoose okunkolera ku birthday mbadde sikirabangako. N'olwekyo baganda bange aba PAM ba manager munda z'omutima ogw'obumu banaye nsaba abantu mwenna abali eyo mumanye nti waliyo ba manager abalina obwaseruganda babayita ba PAM. Mujje mubeere wamu nabo bambi. Baganda bange neyanzanyo neyanzeege mpulire essanyu naye munkoze bubi okuntobya weemuti senga wakiri mumpadde kabbiya wakiri naye bino ebyokunjira amazzi banayi temuli benkanya nalinywedemu kabbiya anti ffe waffe amanya tutumba n'amazzi sega mwenge nze ndi musajja mulangira era omubala gwaffe guvuga nti bantadde okutamiira so buli wemba nnyo omwenge
nange mba mulayini kubanga ndi musajja mu katoliki nzikirizibwa naye nga neyanza nnyo neyanzege ntwegayirira somi abatabaddeyo muleme kutunnyonnyola we twagenze eggulu twagenze nga ba United Music Superstars Association olutalo lwe tulimu lwakufuna eddoboozi limu nga twegattira mu kibiina kimu ekibiina kirina ebitendere ebiri waliwo kye bayita association eyafa association waliwo ze bayita federation ebeera registaringa associations so wuma ebadde association ng'era olwedde eri mu structure okitegeera bulungi so twagijje ku level ya association ne tugiteeka ku level ya domain okitegedde neefuuka Uganda Musicians Association ng'era constitution yaayo ebadde registeringa membership emu tugitadde ku level registeringa associations era associations era wuma eyo ekigenda okugikola ye representation ya associations endala ebibiina ebirala ebigwa mu music tugenda kusindika abantu basatu ku domain eya Umas waggulu tulondo kwe kuli n'ekyange tulonde obukulembeze ekyaba superstars kakati wuma egenda kuleeta abantu basatu superstars ereeta abantu basatu ebibiina ebirala nga ebya agents bireeta abantu basatu promising stars ekikulembera David Mugema kireeta abantu basatu kati abantu abo basatu then tukole obukulembeze oba domain okitegedde bulungi oba domain waggulu n'olwekyo tewaliwo cruisinga twabadde successful nti tusobodde okufuna eddoboozi eryawamu superstar eno nze mbadde nsaba abantu bagyebaze kubanga superstar baba ebintu bingi emirimu mingi gibadde gikolebwa bamuseera gadi abazze bakola emirimu mingi naye nga bano abayimbi abalala tebali involved nga tebamanyi bigenda mu maaso because badde tebabiwabudde naye guno omukisa gwe twafunye okubeera nga bo bennyini abantu abafayise n'endongo wano nga beekulemberera nga bamanya ebigenda mu maaso mukisa mulungi okubanga tusobola otambulira ku ddoboozi limu n'olwekyo tewaliwo okubagana wakati waffe ne wuma twakoze wumas eyo associations ezo ze zigenda okulonda obukulembeze obwa waggulu naye buli muntu agenda sigalayo mu association ye wansi wetutuuka nga twetaaga eddoboozi eryawamu okola tugeze tugamba TV tezitusasula zikuba ennyimba z'abayimbi tugenda kujjanga wumazi association zonna tukole eddoboozi eryo limu telecom tezitusasula twagala zitusasule kubanga zikozesa kola tune zaffe tujjanga domain eya waggulu n'olwekyo twakoze ekintu ekituufu era nsaba buli muntu akyemulugunya akanoonye engeri gy'amanya ekisokera ddala nawulidde nti oli wesente wezijja nga zijjidde mu superstars wawulidde otya kubasayininga sente ezo sebo abateekako signature kambabuzeyo ekibuuzo sinamanya oba kituufu naye wekiba kituufu ngwanidde oba sigwanidde mundage levo wenkoma mwina ekintu kyemukulembeza ekikyamu siri muyimbi naye nnyina abayimbi era abo abayimbi mwe bemulaba ababaddewo nga sinaba kwogera n'abaganda bange wetubadde n'ekirowoozo nga palaso ne tuvuga ekintu kino mubaddewo nga mubalaba nga temubavaluwinga nze omuntu alabye evalu yaabwe n'omugaso gw'okubeera nga bwe babeera awamu tusobola okukola ekintu ekigenda mu maaso bano esigwanidde abantu mubawe ebintu ebituufu ebibagwanidde yonna gye mukola omuntu wabanga akoze ekintu nga kirungi appreciate omuntu temukikuba by not appreciating what I did ndowooza nti essaawa zino baali badde bakola nga bamanager bannange bwe bakoze okunsurprisinga ne bampayo omuntu aguze keeke eyo wa superstar bamuyita karokasiita otegedde bulungi agingulidde n'agireeta oba okitegeera bulungi kakati abantu bakola ebintu ebirungi mubakole ki mubeebaze bwebaza temubikuba bukubi bintu byabwe kyeŋŋamba bannayuganda kiri kimu music industry efunye eddoboozi eryawamu kyekiseera ekituufu nga bamanager weebali nga bali recognized nga abayimbi weebali nga bali recognized buli muntu nga wasobola okutuusa eddoboozi lye mbasaba tukole ekintu kimu tulwane okulaba nga abayimbi bafuna mu music waabwe nga manager afuna n'abantu abalala abakola emirimu egy'enjawulo nammwe ab'amawulire nammwe mubeere nga mukola nammwe muyamba nnyo music industry musaana okubeera ku chain mwe mutuusa amaloboozi gaffe gavumenti n'etuwulira naye mu kifo ky'okubeebaza nammwe balondamu bibi bye mukoze kyekiseera ekituufu ow'amawulire akoze ekintu ekituufu alikoganizingibwe omuyimbi akoze ekintu ekituufu alikoganizingibwe nange akoze ekintu ekituufu munneebaze neyanziza nnyo neyanzeege mubeere bulungi ngenze kulya keeki
Banne mutwale kana akantu sebo. Ina ba managers banji ngena kusomako just abatono mukimanye nti nno munkolagana n'abantu abatuufu. Asooka waggulu Yeroni Mutabazi ono manager wa Bebe Cool, owokubiri Lukwago Ivan manager wa David Lutalo, Lubega Rogers manager wa Spice Diana, Simon Hammond Chiyaga manager wa Chris Evans, Chaga Godfrey manager wa Good Life, Chijam Rogers personal manager wa Matias Walukaga, Ndabawo Bakuta Gonzaga manager wa Winnie Nwaj, Sozi Ivan Kud, Johnny Black, Denny Wadeko, Joel Peter, Vinka, Bunjo, Michael, MC Mariachi, Enoka B2C, Gundi Chiseka, Raymondi, Rema Namakura. Mubufunze, bamaneja b'abayimbi bali wano. Bamaneja b'abayimbi abamanyikidwa n'abatamanyikiddwa. Ekibiina kino abantu abali eyo temwekubagana mpaka temwerwanyisa mujje mu kintu ekituufu ekiririyo industry ekyuke. Ndi wuwo. Chameleone naye bamuwaayiriza. Omanyi nze sigendera nnyo ku ŋŋambo. Chameleone yayogera n'agamba alina ne ba managers ebweru w'eggwanga. Ne mu industry ennyini nga tukoncluding okwogera. Yayimuka n'agamba these people are on the chain of the music industry. So, ekya Chameleone okugamba mbuno Chameleone bamanager tebalina mugaso nkimenyawo era ndowooza ndi muntu mutuufu okukimenyawo. Abantu tebatambuza bigambo bitali bituufu kubanga ba managers ku chain kwebali era bakola omulimu gw'amaanyi. N'abayimbi ku chain kwebali nga abakulembera kubanga bakola omulimu gw'amaanyi be bayibeera ne content ba producers ku chain ya music industry kwebali. Abagamba mbu Chameleone ekyo yakyogera bajje batwetondere waba basobodde wate basobodde tubasonyiye ku lwa Mukama. Ngaba waleta Uganda musician yaba superstars bole sena apam kutaba nti no ebisusolete ebi. Nonno apamu eno ina ba idea be yalabayo ekyokubiriza apamu eno ndi member wabula we najjanga member Mukama nanyamba abantu ne banteekamu obwesiga ne bampaayo position ndiwo nga deputy general secretary wa apamu. Naye kambabuzeyo ekibuuzo, omuntu wabanga mutuufu ng'ekintu ekyakigwamu abatagwana kubeera waagwa. Nze ndowooza ndi manager w'abayimbi of course abaliwo. Ekyokubiri nkikoledde emyaka mingi mu management ngwanidde. So apamu eno saagala mugambe mbu nno nze nagireese. Apamu eno erina obukulembeze, erina executive committee, erina ne ba idea bearers era mwebali ne mu constitution zaffe. Nze ndiwo nga member era ndiwo nga eyafuna obukulembeze asobola n'obuvaako enkya ne balonda omuntu omulala. Ekigambibwa nti noli block nga tutoyimba nga kugweyata ne ba Chameleone kola ekibiina balwanyise basindi kituufu si kituufu. Ate bagenda empola kubanga abayimbi omuyimbi talina gyakolera interview ya kuyimba. Nze kennyini ali wano ndaba kasita nakkiriza nti no President Museveni yayimba. I can even sing. So mbadde njagala competition yange mu music industry temugiwero kaminga kubanga we naageza n'ennyimba ate njabba yuuya nnyo. Mbadde nsaba mutwale ekyo kyensobodde okukola mu music industry. Nze bloka nditaddewo Katonda ampeera omukisa mu eryo abalala batambuze ebigenda mu maaso music industry eterere neyanzanyo neyanzeege. Bannange lisiti y'abayimbi ndowooza siriiko ndowooza kuyafuluma mpozi nga olina gy'olina kwendi. Ekyokubiri nakyo kikyamu kiraga nti si ntuufu nze obutabaako ate kyamani w'ekibiina nyinza nti obutabaako bakibala bubi bakibala tukuba naye batuyambye lisiti entuufu ejja kujja nga nange kwendi kubanga ngwanidde. Ndi chairperson w'abayimbi, ndi chairperson mu United Superstars, ndi idea bearer ngwanidde. Gomanyi okulowooza n'okola.